Zikiriza nkubuuzeeko olunaku olwaleero sigenda kugwera nnyo bingi ku lw'ensonga amawulire agaliwo kitokota omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzira wali ku kitebe ekikulu Kavule Makerere awo yavuddeyo n'ayogera oba oliawo ebintu ebikankana ku gavumenti eriko. Waliwo video 3 zengenda okuba nga nkulaga. Esooka yakunze abantu okwekalakasa okweyiwa ku street okwekalakasa yabakunze buli munnayuganda gyali akkiririza mu nkyukakyuka okubeera nga ateekawo okwekalakasa okuyayisa okwemirembe. Sigenda kukakunnyonnyolera wabula kankakuteereyo gwe kennyini obeere nga osobola okuba nga okalaba aka video ako naawe olabe ebigambo bye kennyini obyewulirireko. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano ffe be mulaba kozi ng'omukufa obuddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala. Yes, awo wenyini ka video akondooza okalabye endowooza yo yiyo naawe osobola ogiteeka mu comment section yawo gwe ki kyolowooza ekituufu ekyandikoleddwa. Video eyokubiri Bobi Wine yayogedde ku bagenyi abazze mu Uganda era n'agamba nti omukulembeze eyabayise si yabadde ateekeddwa okubayita eyateekeddwa okubayita Kyagulanyi. Ye mu bigambo bye bw'ati bwe yayogedde. Era abatuuze ne bava ne bamukubira nnyo mu ngalo ababadde mu press conference eyo omukulu ono ng'ayogerako. Ka video nako nkalina eyo gye ntambula nako nasazeewo nkakuwe okeerabireko. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna bazze mu lukiiko nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Yes, ndowooza nako kalabye. Kaakati ka video akokusatu akagenda okusembayo ke kano ng'ali akitinga ku nsonga ya minisita gye yagambye nti musimayiringe kakasa nti osimayiringa omugenyi bwakuyitako weevinga simayiringa teekako simayiro. Temulaga mbeera mbi mubadde kinammwe bannayuganda tukyaziza abagenyi nga gwoddaawo olaga simanya nti Uganda is bleeding, Uganda is wati simaya bakunyigiriza teekako simayiro abagenyi bwe bajja baanirize kuba ekikalu bulungi onyume weekubeka perfume. Bobi Wine yali akitinze naye ye mu bigambo bye kyogeddeko bw'ati abaganye okusimayiringa agambye munyiige nyiigamu nga munnayuganda. Kaako ka video mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala bakunga temubisinikayo infact munyiige. Ndowooza ekintu ekirabe bwekityo bwe kyabadde nkikuwanga bwe kiri okiwulirize gwe kenyini okole analysis owuwo. Kaakati owanga analysis ngenda mukola naddala nga ndyekitinga ku video eri gye nsoose okukuteerayo ey'okwekalakasa. Kaakati mu video yange eddako mwengenda okukuteera analysis eyo. Kyokukola kyangu nnyo bw'oba tonnaba kusubscribinga ku Mamero Media Yugi subscribe. Ate atuyamba osharingako ne ku link eno tusobola okufuna ku subscribers abawerako kuba naffe tubaweereza olw'omutima omulungi tuli bannayuganda ffenna tugezeeko okubeera nga tubatuusaako amawulire ate nga ne page yaffe bwetambula eno eya YouTube. Naye tetulyawo wokka ne ku TikTok kwetuli Mamero Media Yugi, ku Instagram Mamero Media Yugi, ku Facebook Mamero Media Yugi and Mamero Youth Outreach Uganda. Tweyanza nnyo mwenna abatugoberera mwebale nnyo mukama abawo omukisa. Amanya n'eddoboozi Comrade Chris Junior. Nkubuuzizzaako muganda wange mu kibuga awo Truze ekuva wali mu France ogamba otya?